abasajja baagala nnyo abaana ababafaanana ng'ate oluusi ababafaananira ddala be bataba na baabwe. Abakazi balina eddagala lingi era ffe abasawo ab'ekinnansi ffe tuligaba. Abaami ng'omanyi nga wazaala mu bakyala abasukka ku omu nga mukyali balamu mulambika abaana bammwe. Oba oyinamu ebicupuli byo bye baakusiba gwe n'ogaana ogenda ku DNA obanga wafa njagala kuzaala njagala kuweza baana birambika ab'ekika tebajja bigoba kubanga gwe wasalawo n'obireeta mu famire yo. Bwe batunoonya nga ffe abasawo b'ekinnansi nga bajjajja b'abaana titugenda bajjako ssente naye tugenda kuyimirira mu nsonga zaabwe okubalungamya ne tuleeta amazima. Omwana bw'aba wa Kafeero tujja kuyita omuzimu ogwa Kafeero era tujja kuyita omuzimu gukwate omu kubo gusonge ku baana baagwo. Mukyala we ayinza okufuna olubuto ng'obeera naye mu butuufu nga si lulwo naye olw'okuba nti gw'obeera naye buli lunaku osula naye mu bufunze kye twandiise ng'oba okufukirira ekijanjaalo omwana oyo akyuka n'akufaanana naye nga si wuwo. Abaami muyiga okukebeza abaana. Kano kalowooza eri bannayuganda mutandike okulamira ku vidiyo. Kwata vidiyo eyo gigabire abantu nga 10 bonna tebajja balyake nga tonnaba kuziikibwa bajjeyo olutimbe yogera ng'oli mulamu nti mbagambye ono mwana wange Jumba wadde namuwa erinnya simwekakasa. Era kyovola bateri musika yenna asikira kitaawe n'asigala mirembe. Kyovola nga abantu baliyita ddogo nti omusika bamulozi. Bisirikirwa nawuliddeko nti yagambye nti bagenda kuteeka ddagala ku malaalo ga Kafeero. Bisirikirwa ayogera ngani ng'atya ayina empeta ya Kafeero. Bisirikirwa singa yali ayina empeta ya Kafeero oyo asigala ayitibwa mukyala Kafeero. Mu butuufu bwakyo yali muganzi wa Kafeero. Ebintu by'olujja lwa Kafeero abiveemu. Singa abadde yazaalamu omwana nga naye omwana we abuusabuusibwa yandibadde ayimirirawo. Ekyo mu kifo kya Bisirikirwa baleete Kulanama because I'm the President General of Uganda basawo b'ekinnansi. Nze Nambike ate mbalogere mpita omuzimu gwa Kafeero gwennyini gubuukebuukaawo gusiikuule ettaka awo gukuba abaana kibooko. Bisirikirwa bye biki? Naye alina ekyapa ky'omugenzi. Ebyekyapa bw'aba yakimuwa nga kiri mu mannya ga Bisirikirwa yakimuwa bibyasirikirwa bw'aba yatereka alyanguyeeko ekyapa ky'abaana baffe bw'aba yamuteresa eyo yali mistake. Singa yamuwa kyandibadde mu mannya ge. Lujja bwenfiira wano ono last born alina kumala kuweza myaka 18. Si last born gwe nkyazaala nanti kati abaaliwo singa nfiira wano aba alina kumala kuweza myaka emeka 18 ne balyoka bagaba ebintu by'omugenzi. Lujja buzigimanya gange atulaba akaseera kano ndi n'abakulu abakwata ensonga z'ennono nga ddala nsonga era ekintu kyonna ze kyendaba mu sayidi ya ennono nyina okubeera nga nzirukira sayidi eno tubeere nga tubeerako ebimu bye tulungamya mu nsonga eziba zitambula. Wentuukidde wano olwaleero kantuukirire ddala ku nsonga saagala buuza kubanga waliwo ebitusukkako tugamba katubireeteremu sayidi eno. Famire y'omugenzi Kafeero simanyi oba mumumanyi omugenzi Kafeero. Omugenzi Kafeero tumumanyi bulungi. Teri yatamanyi omugenzi Paulo Job Kafeero Prince tumumanyi bulungi. Ne Senga amumanyi bulungi nnyo. Senga naye amumanyi. Yali namukoddomi wange yali bba wa muwala wange. Ekitegeeza muwala oyo omukuba Namwandu. Namwandu naye ye teyazaalamu. Aba Bisirikirwa muwala wange wali sijja mwogerako nakati agenda fumbirwa muzungu agenda museketa embaga. Nga yali muto nnyo. Kaakati ku nsonga eyo famire y'omugenzi Kafeero eri ku mbeera ya butabanguko eno n'eri sayidi zonna zisikaŋŋana. Waliyo abaana abaaboolebwa sayidi eno eriyo abaana abagamba fe aba famire. Mu byonna byonna ebitambula mulimu okuziikula omugenzi kyekikulu ekindeese we muli. Kigambo kuziikula abagenzi kyatandika ddi ekikolebwa? Okutwaliza awamu njagala okunnyonnyola bannayuganda amannya gange yenze Jumba Lubo aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bba wa Senga Kulanama omu bw'ati
Ansanso kulaba mukulu lujja ensonga ya mukulu Kafeero omugenzi Kafeero Paulo tukwatako nnyo kubanga bamuziika wali ku kyalo Masaba era bamuziika wali ewaffe Ekyaggwe enkoko njeru. Kakati bassebo ne bannyabo omugenzi Kafeero musajja wa nkima nange ndi musajja wa nkima ekyokumuziikirwa situkkiriziganya nakyo era mu buwangwa n'ennono ffe situlowooza nti baaliziikudde omugenzi ani Kafeero olw'ensonga nti bwe banaamuziikula abaana bano bennyini bajja kufuna ebizibu. Kyembasaba nsaba mutukaanye tusobole okuba nga situsobola kuziikula mugenzi Kafeero olw'ensonga nti bwe munaagezaako okumuziikula kigenda kutataganya famire n'abo abaana be mulowooza nti mubaleeta nga banoonya musaayi gwabwe ate bagenda kufuna bizibu byaki bya bwerere. Ate obuzibu bwawa jjajjanga abaana bano baagala nti ate si bwe tujjayo oli omutuufu mwe bava kijja kwanguyira omanya omusaayi gwabwe ate tebasobola kukola DNA ku baana ba mugenzi abamanyiddwa nti batuufu. Ati abaana b'omugenzi bo baaboola bannaabooledde be baaligyeko bo balinganga bataliridde kukiwuliriza so kati nga kirina kudda ku taata. Kakati bwe baba bakola bwe kityo banoonye ffe abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi mbyogera nno nnyina n'ennyiike kuba tibinyuma era naddala nja kugenda maaso awo nzijukiza nja kubiyirizaako ku basajja abazadde okutereeza ensonga eyo nga bukyali naye ojja kinjukiza gye tulaga kwegamba mpulira nga nina ennyiike ku mutima. Omuntu yenna yaalibadde ow'erinnya yaalibadde afa nga yeeteese obulwadde bwa Kafeero tebwali bwakibwatukira nti bwayakeera bukezi n'afa kubanga yagenda ne Bulaaya ne bamukyusa omusaayi ne bamukomyawo nga bamubuulidde n'ennaku mwalina okufiira. Kitegeeza nti Kafeero yali mwangu wa kweteekateeka kubanga yali serebu era ekikaayanya abantu nti byolema okutereeza nga oli mulamu bitawaanya n'omulambo gwo. Omuntu agenda n'alowooza bw'anaakola ekintu nga mulamu ajja kuswala naye nga ne mu kufa ate oba ojja kuswala nnyo okusinga kuba bw'oba oli mulamu oba osobola okitereeza naye bw'oba ofudde oba tokyasobola kikola kitereeza ate n'omulambo guswala. Kati Kafeero mugenzi naye wulira tumwogerako ne bakaba mwana we bawulira ne abazzukulu be bawulira n'abakibikomyewo alinga eyakafa. Nja kusaba baserebu mwenna mutereeze ng'enfa yammwe era nze lujja kye mbanyimirira wano mu kamera ne mbaga nti bbawa Senga Kulanama mu bw'ati ne ŋŋamba nti mu Uganda siinayo mwana ali bweru siina mwana nga tali mu lujja lwange ate siina mwana yeetaagisa DNA era nze siina mwana gwe balireeta omwana gwe nnina omuto asembayo wuuno yali mu lubuto ate ng'ali omu bw'ati oba kwegamba mwoyo omukazi yekka ate lujja nze ku mulambo gwange tebalagangako bakazi nze nina omukazi omu Senga Kulanama n'abaana siina bajjanga baziisi si bakazi bange mukazi wange ye Senga Kulanama omwatya era gwe banjula ekyo kiyamba ki kiyamba omugenzi Kafeero nti mukadde kano bwe mulowooza nti mugenda muziikula kigenda kutulugunya erinnya lya famire kigenda kutulugunya mu abafamire n'okulwala mugenda kulwala kubanga Kafeero musajja muganda mugenda kufuna ebizibu bingi nnyo. Kafeero yaliko lubaale mugenda kufuna ebizibu bingi nnyo singa muziikula Kafeero era mbasaba mu bukkakkamu n'obuntu bulamu timuziikula ate kakati gwe lujja toliiwo tozze n'otunoonya kakati nabo batunoonye mu kutunoonya si mu bubi nti oba mutunoonye mutuwe ssente nedda. Njagala otunuulira oluyimba Kafeero lwe yasembayo okuyimba olugamba nti ewammwe genereeta bye bisigala by'abafu oluyimba olwo olujjukira naga nti gwe munnange muwandiika mpapula nkusaba kyonkoze ne Mukama Katonda nammwe akibasasule okijjukira. Kakati ebintu ebyo lujja bw'abanga Kafeero yasobola okubikola nti yanyigirizibwa okumugamba nti alina abafu
era kumpi kyekyaviirako n'olumba olwakolaki olwamutta kubanga yafuna okutulugunyizibwa naye bwe bagenda okwaza ewuwe basanga genereeta n'agamba nti naye kati mwe mwonoona amanya g'abantu bwe mutyo kakati n'olwaleero era kye mwagala okuzza ekibi kirondoola bassebo ne bannyabo njagala musala amagezi mu bintu byonna bye mukola mubikolenga nga mumanyi kiki ekigenda okukola ki okuddirira kale naffe nga bwe mutunoonyeza kitegeeza nti ono mukulembeze w'abasawo ba kinnansi nze ni mukulembeze wa buwangwa na nnono mu buwangwa n'ennono kigenda kuleeta obuzibu obusooka omuntu gwe waziikako bwe bamuziikula n'oddamu n'omulabako obwo bulwadde olwala obulwadde obw'omuzimu oba obw'emmandwa gye bayita walumbe kinene batenda kakati ogwo gugenda kuba musango eri Ssewamala kubanga baddidde omuntu afuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno n'adda mu bw'omwoyo bassebo ne bannyabo nammwe abaziikula abafu abakyusa ebijja musango si kituufu mu buwangwa bwaffe omuntu waagalamidde tebaddamu kumuggyawo ekyo kya buwangwa kiba kirungi n'otegeeza omugenzi oyo nti wano we wafiira we tukutadde naye nzimbyewo banguzizaawo n'otegeeragana naye n'otasengula era asobola okubeerawo gwe kyogamba nti wano nawe twazimba amayumba gwe be basookawo bamanyi ekitundu ky'okuziika ogula abantu si kirungi abasebo ne bannyabo mbaweereza obubaka buno naye nga ndi munyiikaavu siri mu mativu era ekitundu ekirala ekizibu kye bagenda okufuna nti bwe batunoonya ngafe abasawo b'ekinnansi nga bajjajja b'abaana titugenda bajjako ssente naye tugenda kuyimirira mu nsonga zaabwe okubaluŋŋamya nti mukole bwe muti mmanyi bali abaleese abaana basobola otukkiririzaamu nabali ab'omugenzi nabo basobola otukkiririzaamu tusobola obbatuuza mu nkola ey'ekinnansi bwe baba bonna bakkiriziganyizza ne tuleeta amazima omwana bw'aba wa Kafeero tujja kuyita omuzimu ogwa Kafeero era tujja kuyita omuzimu gukwate omu kubo gusonge ku baana baagwo bwe baba nga tebakkiririza mu nkola ya kinnansi bagende ku DNA nga bakebera bano baganda baabwe be bamanyi nti baani ba Kafeero yenkola mmeka bbiri Senga nange kanzije njagala kubuuza Kafeero ayinawo abaana abazaalibwa nga afudde baaliwo eyo ensobi kanjizze ku baami abaami ng'omanyi nga wazaala mu bakyala abasukka kw'omu nga mukyali balamu mulambika abaana bammwe oba oyinamu ebicupuli byo bye baakusiba gwe n'ogaana ogenda ku DNA obanga wafa njagala kuzaala njagala kuweza baana birambika ab'ekika tebajja bigoba kubanga gwe wasalawo n'obireeta mu famire yo byebyo by'owulira nti omwana yakutte mwannyina owulira kuba abasajja abamu tafaayo ani yali Paulo mugenzi yennyini Kafeero nti baakuteza olubbobo ne bukumalayo abasajja baagala nnyo abaana ababafaanana ng'ate oluusi ababafaananira ddala be batabana baabwe abakazi balina eddagala lingi era ffe abasawo ab'ekinnansi ffe tuligaba okitegedde ate ekirala mukyala we ayinza okufuna olubuto ng'obeera naye mu butuufu nga si lulwo naye olw'okuba nti gw'obeera naye buli lunaku osula naye mu bufunze kye twandiyise ng'oba okufukirira ekijanjaalo omwana oyo akyuka n'akufaanana naye nga si wuwo abaami muyige okukebeza abaana DNA yajja kumalawo mbeera ya nsi eyo namba 2 muleke kugamba nti nze nja kulaama nga ndi mulwadde abasajja balina omuze omukazi bw'amugambako nti naye ssebo kuba abakyala tutegeera nnyo aye tumanye embeera kuba embeera eyesinga kutulugunya ffe omukyala agenda n'agamba omwami nti taata w'abaana munnange nno twanditeeseteese ne tutemaatema obubanja buno abaana ne tububawa ng'okyali mulamu nze nsooka okufa mwe abakazi mwemanyi ng'abatafa naye omukazi aba mutuufu owulira olwaleero tuli wano tutudde tuli balamu tuyinza okusimbula emmoloka ne tutatuuka gye tulaga okitegedde
so kino nkiteeka eri bannayuganda mwenna kuba abasajja mwe mubaako obuvunaanyizibwa b'abaana mulame nga mukyali balamu mulambike abaana bammwe tofaayo wazaala obwana lulindi mulo 30 naye ng'olina akapoloti kamu byonna biteeke mu buwandiike abaana bange bali 30 kituufu ebyobugagga bye nnina tebisobola bagabanyizibwa nziridde abaana ab'obuwala kuba batulugunyizibwa nnyo abaami ndeseeko akayumba buli mwana anaalemwanga okufumbirwa ajjaawo naye tebakatematemanga tebakatundanga ali katunda omuzimu gulidda abasajja be baleeta embeera eno kyekiri kye ntandikiddeko ne nkubuuza nti Kafeero abaana bano bazaalibwa Kafeero afudde Kafeero ye mwennyini yali teyeekakasa bulamu bwe ng'era yeeyimbako nti essaawa yonna nja kugenda n'agenda e London ne bamujjanjaba n'amanya nti obulamu bwe buli mu lusuubo n'alema okudda okulambika ne bwe kandibadde kaana ka mwezi gumu n'aga nti bannange bwe mbanga nfudde engeri gye mbadde muyimbi ng'ebyana bitugonyola obubina mu maaso gange nenganzika kino nenganzika kiri naye abaana abatuufu ndese 7 ono tebabaleetanga mu lumbe lwange sibeekakasa si baana bange ne bwe baba babe okiwulira abaami baffe mweyongere okwetereza ate muyiga okulama Kafeero yennyini yatawaanya famire omugenzi Kafeero baamugaana n'okuddamu okuyimba bwe yava e London ku kitanda ng'awulidde akubyemu ku matu n'adda ku stage n'ayimba n'ebyabakyala n'abiddamu lwaki teyateekateeka zadde kino kituwe okuyiga abaami baffe muteeketeeka abaana abasajja be baviirako amajambiya amanyi yazaala mu kulannama omuguwa eddalu n'azaala mu muwombeefu n'azaala abaana abaguba eddalu n'azaalamu abawombeefu naye namanya nti mu butuufu omwana ono muzadde akula tadda mabega akula yongera agenda mu maaso naye gyanaakoma okgenda mu maaso omuntu gy'akoma okukula eddalu gye likoma okukola ki naye n'aleka nga tateeseteese nti omulalu ono kannaamire ku TV kannaamire ku vidiyo mbagambe nti ono omwana mumulaba ono ajja kubatawaanya ne mukyala wange gwendese mu maka eyandiyoza abaana bange ono omwana amuggireyo ejjambi ya mutemeteme eyandigize nga alabirira waka wange ne walema kuzika mulundi gutya gumu naye omuntu olumuziika ennaku ezi batandika kwetematemera muki awo wennyini mulumbe wano wange bw'aba badalisa obumotoka kaadi yange kaadi eriruddawa namwandu bamusise dda akyali mu maziga ga bbaawe leeta kaadi y'emmotoka kubanga olese tobiteeseteese kano kalowooza eri bannayuganda mutandike okulamira ku vidiyo kwata vidiyo eyo gigabire abantu nga 10 bonna tebajja balyake nga tonnaba kuziikibwa bajjeyo olutimbe yogera ng'oli mulamu nti mbagambye ono mwana wange ejjumba wadde namuwa erinnya simwekakasa muwadde wano mbadde nina egindi emizigo 2 gundi gwe nkuwadde bw'oba olemereddwa tejjukira gw'olimu muzigo ogwa wakati totundanga gulekere banno ate ekirala abazadde muyige nze ndi president jeno w'abasawo b'ekinansi addala abazadde abasajja mmwe muvaako kalumanywera ogenda noddira omwana wo ow'obulenzi n'ogamba nti omwana ono yagenda okunsikira ekyo si kituufu omuntu kati olaba ng'omwami wange leero nenzaala omwana omulenzi tasobola kuŋŋa nti omwana kulannama kuba mbadde nkwagala nnyo oyo omwana gw'ozadde yagenda okunsikira ekyo kiba kikyamu omwana asikira omwami wange aba muzzukulu we aba mwana wa bulenzi omuwala tasikira kitaawe omuwala tasikira jjajjaawe ayina kuba mwana wa bulenzi abaana ab'obulenzi balabiddwa emirundi mingi olw'okuba afisikidde kitaawe ng'akuze nnyina asigadde mu maka mu buliri mwabadde asula ne kitaawe omwana omulenzi n'agamba nnyina va mu buliri nze musikawo olujja luno ŋŋenda kuleeta mukyala wange ekyensonyi naddira omukazi n'amuganzika mu buliri bwa kitaawe aba mutuufu kuba yaba yamusikira ekyo kiraga nti si kituufu omuzzukulu yalina okusikira lujja era ajja kusigala awakaawo ng'ayita mukyalawo nti mukyala era ne bw'ateeka omukazi mu buliri omwo
wadde mukyala waavuddewo tekizira naye omwana wo w'obulenzi akusikira atya adde mu buliri bwo omwana w'omulenzi lujja yalina okusikira munono era kyovola bateri musika yenna asikira kitaawe n'asigala mirembe kyovola nga abantu baliyita ddogo nti omusika bamulozi naye obuko kuba kati gwe lujja osikidde taatawo kale mama ono omuyita otya kakati mu mbeera eyo bakyakubuuza senga bakyakubuuza madde nfunye akankoota malayo nakano senga mukwano gwo ndoza Bisirikirwa baba mukwano gwo esebo kubanga Kafeero mukwano mu butuufu simumanyi nigo tamanyi Bisirikirwa nalengerako mulengere ku ntimba ati simumanyi ago go ge mazima naye nga buli munnayuganda ate nga mukyala aba mukwano gwange ekituufu mukwano gwange esebo jajja gatubaliza ku nsonga eno bakaki okusookera ddala maliriza ekya Bisirikirwa Bisirikirwa kimalirize Bisirikirwa nawuliddeko nti yagambye nti bagenda kuteeka ddagala ku malaalo ga Kafeero Bisirikirwa ayogera ngani ng'atya ayina empeta ya Kafeero Bisirikirwa singa yali ayina empeta ya Kafeero oyo asigala ayitibwa mukyala Kafeero mu butuufu bwakyo yali muganzi wa Kafeero era si wa luganda lwa Kafeero ebintu by'olujja lwa Kafeero abiveemu singa abadde yazaalamu omwana nga naye omwana we abuusabuusibwa yandibadde ayimirirawo ekyo mu kifo kya Bisirikirwa baleete Kulanama because I'm the President General of Uganda basawo b'ekinnansi nze nambike ate mbalogere mpita omuzimu gwa Kafeero gwennyini gubuukebuukaawo gusiikuule ettaka awo gukuba abaana kibooko Bisirikirwa bye biki naye ayina ekyapa ky'omugenzi ebyekyapa bw'aba yakimuwa nga kiri mu mannya ga Bisirikirwa yakimuwa bibyasirike bw'aba yatereka alyanguyeko ekyapa ky'abaana baffe bw'aba yamuteresa eyo yali mistake singa yamuwa kyandibadde mu mannya ge abasobe ne banyabo Bisirikirwa ebigambo biwulidde Senga Kulanama tasobola kuba na kyapa kyange nga tikiri mannya ge buli we muwa ekintu nina kiteeka mu mannya ge ate nteekawo n'abajulizi waakiri mukolerayo n'obuwandiike endagaano nti muguziza oba muwadde naye singa bakisanga busanzi mu mannya ge era administrator general alina omubuuza wakifuna otya singa kiba kyava mu mannya gange Jumba Lubo aligawesa tekigenda buterevu mu ga Kulanama nga tewaliiwo ndagaano era bamubuuza mu kufa nti kyakyuka kitya ani yaliwo kyebava bateekawo administrator omanyi bannayuganda tufunye obuzibu tibamanyi mateeka bw'oba ne mukazi wo ng'omwagala n'omuwa ekintu oyina kiteeka mu mannya ge ate n'oyitirako lujja n'okolerako endagaano kati Bisirikirwa oba ayina ekyapa kituufu alina okubeera n'ekyapa kya Kafeero kubanga yali mukazi we naye bw'amala okubeera n'ekyapa kya Kafeero bw'afa yali muganzi we yali muganzi we bw'afa ayina okuddayo eri ba administrator n'akwata ebintu bya Kafeero n'abihanding over kubanga abeera mukuumi tibiba bibye ate mu mateeka Bisirikirwa bw'aba wampeta nga wampeta mu mateeka abeera mukyala Bisirikirwa baba amwanjula mu mateeka abeera muki naye ku bibiri bw'aba tiyakolako kimu tabeera mu mateeka tabeera era ebintu byonna biba bigenda butereevu ku baana baani ba Kafeero Kafeero tiyafuna ba administrator tiwaliwo bantu mukwabya olumbe lwa Kafeero ba administrator basigalawo abakuza b'abaana abo timuliyo lwaki timuvaayo administrator general bwe muvaayo ne mugende wa administrator general ate bakuwa obuyinza era buba bwa myezi 6 kuba kukuŋŋaanya bintu bya mugenzi bwe mmala obbikuŋŋaanya ne mugenda mu kkooti abaana abakulembeze be balonze ne bakuba ebirayiro kubanga okugaba ebintu bya Kafeero bigabanya omwana wa Kafeero asembayo ateekwa okuba nga amaze okuweza emyaka 18 si bannayuganda lwaki timumanyi mateeka kubanga omuntu bw'aba afudde lujja bwenfiira wano ono last born alina kumala kuweza myaka 18 si last born gwe nkyazaala nanti kati aba aliwo singa afiira wano aba alina kumala kuweza myaka emeka
18 ne balyoka bagaba ebintu by'omugenzi kati abasigalawo nga mubikuma muba ba administrator omwana asembayo alina kumala kuweza myaka 18 obubaka nsaba butuuke buli gwe kikwatako mu nsonga eno temuzikula Kafeero ba administrator muveeyo Bisirikirwa amagezi go wagabe matono kubanga bwe banagenda ogajjayo mu mateeka toli mu Kafeero gakendereko ebintu ebimu ebirowoozebwa bye wafuna mu laavu kubanga sebo mama Bisirikirwa Kafeero bwe yamala okufa ate Bisirikirwa yanazaala omwana kakati ebintu ebyo abannayuganda babimanyi naye tebatera kukola ki kwogera kakati boonova kitegeeza nti Kafeero wagaana omuzaalamu mu bugenderevu ne bwe kiba kiri mu mannya ge tujja kimujja abafamire y'omugenzi Kafeero mu abaana ba Kafeero abagamba nti mukaya na mwagala DNA mukole bukozi n'amaanyi Kafeero yatandika n'akadongo mpola mpola omukyala yali muyimbi eyamuyigiriza okuyimba mukyala oyo yafadde yali omuyonje nnyo yasibanga gomesi n'atandika mpola n'atandika okuva ku zero n'akola ebintu ebibakayanya kubanga mwagala kugabana ku bintu naye Kafeero yaleka ki bugagga kyenyo bwe yaleka obwo bwagala okubessa nze mbadde nsaba mukole bukozi nina engero nnyingi ze nsobola okubawa ng'ekyokulabirako naye tekijja kusoboka nja kudda omulundi omulala abantu ffenna tutandikidde ku zero ffe twazaalibwa mu famire nga njavu wadde famire zaffe tezaatwegaana naye mu butuufu twazaalibwa nga tulinga abatalinaawo famire ate ffe ne tukola okuzimba famire zaffe so nze mbagamba ekintu kimu nti kola ssente ebirungi bikunoonye abo abakwegaana bw'onookola ennyo n'obasinga bajja kunoonya bo bennyini bajja kuyita bakugambe wagamba nti wali mwana wa Paulo Kafeero kyekiseera twetereze kubanga oli bulungi naye senga kangubulire lujja kangubulire Kafeero tumumanyi bulungi ate yali faani waffe Kafeero alina alubamu eyasembayo yagiyita nsondanya erimu oluyimba senga lugamba ninamu ekifo kale mu mutima ekikyajula oba ndiyite kowe kyemmanyi gwoba oliggala tubikwate mpola mpola bintu byaffe ffe tubyagala kasita oba ng'onookikola okusiima kuva mu mutima omukwano tebagupimira tebagusalirawo era teguwalirizibwa omutuufu tigujja kapaalo gusembera mpola mpola ogunaalaka gukubagana bwama ne gufuuka buli kimu kya mwoyo bwe tutyo bwe twatandika tubikwate mpola mpola bintu byaffe ffe tubyagala babiri eno ebbalibbali okitegedde kasitoba ng'onookikola okusiima kuva muki mu mutima kale kati ng'omusajja ng'oyo lujja oluyimba terukwatika omuntu nga takwagala oluyimba terukwatika era oluyimba teruyizika kakati omusajja oyo kitegeeza tumugoberera zezimu ku nnyimba ezakola ki ezasembayo kale nno bassebo ne bannyabo nga bw'ali faani waffe sitwagadde kuyimba walumbe zaaya sitwagadde kuyimba Bisirikirwa ng'eryo erinnya lyo ate ekyama kikuume Bisirikirwa ng'eryo linnya lyo ebyo byo biba byama kati kuuma ebyama wakati wo ne balo Bisirikirwa tovaayo nnyo mu bantu kubanga oli mukazi serebu omanyiddwa tovaayo tiweetabamu ezo ntala ate yayenda n'azaala n'ebbali ate nga tetwamusiba nampeta omanyi Kafeero oyo nakugambye yali mukoddomi wange nga bba wa muwala wange bba wa muwala wange oyo yali akyalimu emmunye nakati agenda kwefumbirirwa muzungu tuli mu biteekateeka tugenda mu masala bye ebirungi bigwa byokya